tuve ku mbeera abantu gye bagamba nti amuntu keera ku makya obugo gwakulwanyisa Museveni buzibe buke. Naye bwogamba balwanyisa Museveni buzibe buke balina akasente ke bafunayo eri basasulwa kuba kali akasente kali official kajja. Waliwo abafuna biliyoni 5, waliwo abafuna biliyoni 2, waliwo abafuna biliyoni 1, waliwo abafuna miliyoni 4. Zo zikola ki? zijja. Ne gwe bagakeera ku makya okole ki? Luvume olumbe kakati balina okwebeereramu era ng'enjogera bwe bagamba balina okwebeera bategeere nti mu kibuga ensonga enkulu etubeeza mu bibuga kunoonya ssente. Gwe bw'omala ozifuna n'oziteeka mu nsawo genda owagire NUPIO, genda owagire FDC, genda owagire NRMU, genda owagire DPO oba PFF. Naye nga mu nsawo omwana agenze ku ssomero ekyokulya tekibuze waka, then do other things. Tulina okucreating embeera oba Kasozi tomwagala naye asobola okucreating embeera ekusobozesa okufuna essente n'oziteeka mu nsawo. Muwa obukulembeze akola ekyo, then bwefuna ssente genda owagire gwokola ki? Bw'oyagala. Pulezidenti Museveni waliviira waggulu eyo ajja akuyambe. Waliwo n'abamaze emyaka 5 nga tebalina pulezidenti afaanana atyo okujjako mulengera ku TV. Naye Lord Mayor akuli kumpi. Wogenda okuddukira nti njagala kuteeka wano ka konteyina kange nsobole okubaako kye nsolooza. Lord Mayor akuteereko omukono. Njagala genda kwembase, njagala kunkola ki? Kundikomendinga. Lord Mayor akuteereko omukono. Basically, these are things we need leaders. Abatuli okumpi, abagenda otuyamba in our daily life. Nga ku kifo ky'obwa Lord Mayor, sirabayo mulala. Kubanga abasinga babatestingako. Waliwo agendaga ndi engineer nja ku kibuga kyetaaga ba engineer yaliko meya w'e Nakawa. Genda otunire Nakawa. 5 years mayor of the city, you the division, you go and look at Nakawa. Lulina ly'embuya mukasanvu k'embuya. Engamba, is this part of Kampala? Etteeka likugambye nti Lord Mayor omulimu gw'olina okukola omulala kwe kulipresentinga n'okusupportinga business community. Okulaba ng'obakiikirira n'okubasupportinga business community. Mu kukiikirira kwe kutya nti osobola okutuula ne gavumenti ya wakati n'ogamba nti abasuubuzi baffe omusolo gwe mubabinika munene. Nga Lord Mayor. Naye awatali kuwuliziganya ogenda bigamba ani ku street? Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Negatiddwako Honorable Ibrahim Kasozi nga mu kiseera kino yeegwanyiza ekifo eky'obwa Lord Mayor. So tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe lwaki ddala yeesowoddeyo okubanga yeegwanyiza ekifo kino ekya bwa Lord Mayor. Kinkola bulungi waali kababuuseeko nate tulyoke tweyongereyo. Honorable Sebo nsanyusa okulaba Sebo. Nange bwenki Nsaba ombuulize ku Bannayuganda abo abatulaba nate tulyoke tweyongereyo. Bannayuganda mwenna abatulaba, sookera ddala njaga okutwala omukisa guno okubabuuzaako naddala bannakampala pozzi ne bannamakindye nti Mukama Katonda agira abakuuma tubeere nga tutereeza eggwanga lyaffe. Mpozzi n'okuddako okwetondera public. Emirundi mingi obadde ompita naye mbadde ndi eyo
mu biseguusi nga sola kukola ki osagula kubeerawo naawe nsaba kisonyiwa kwekyo weewaawo naye nga nsiima nnyo ku lw'obuweereza obulungi bw'oweereza eggwanga lyaffe osanyusa okukulaba nange bwentyo abankabadde kanene era kansuubire nti osagudde ground ntandika ninganga atandika obutale kubanga akalulu kano ogenda okakasa nti nsagudde ng'omaze okuwangula naye oba tonnawangula obanga atandi bulijjo olina okuteekamu amaanyi ng'atandika obutandisi omanyi ffe tutunuulira ebintu nga bwe bitambula ennaku zino tulaba bibiina bya bufuzi ebimeruka kino kigira common mans party zimanya ebibiina byonna bimeruse njagala kutandikira wano wennyini ekizibu gavumenti ya President Museveni kyeyakolera ebibiina by'opposition era ekyabijja ku mulamwa cutting across zezo sente eza iPod sente za iPod yenna yadesigninga that plan yayongerako overstaying ya system in place wakingamba nti ye bingi bibeera mu system ne bitakolebwa ne biteekebwa mu nkola naye ebyo biteeka kati we bagambye mulina etteeka eppya nti erya National Consultative Forum kino ebibiina ebitalina babaka at least banaabiyambangayo okukola activities zaabyo baleese ebizibu baleese ki kati buli awulira nti asobola okutambuza ekibiina tatunuulira kukwata buyinza atunulira akasente kano akanaabayambako kebayongedde ne bagamba nti taamu eneesembangayo sente ezinaabeerangawo zinaagabanwanga mu bibiina kyenkanyi kati olya abalabubazi tiwenaafunayo mubaka omu mu myaka 5 nja kufunayo biliyoni zange 10 ku last moment kitegeeza mba nkoze emyaka 5 that's how they are so ebibiina by'obufuzi ebimeruka sente ya bufuzi n'ebiriwo ekibitaataaganyiza kyekyo sente ng'olinayo any valid reason gy'oyinza okugamba lwaki FDC yayabikamu olina valid reason gy'oyinza okugamba lwaki DP eri bweti olina valid reason gy'oyinza okugamba lwaki UPC eri bwetyo olina valid reason gy'oyinza okuleeta lwaki NUP yeekutulamu is all tosobola kwogera nga toyogedde ku ssente wano wenkubuuliza nti sente naye twali tumanyi nti ebifo bino buli omu yenna okubyetabamu nti ekigendererwa bukulembeze so kakati tugambe si bukulembeze alisaaki buweereza okutwaliza wamu so tugambe nti kati obuweereza bwafiira ddala mu bantu bano abeesimbawo sente yeridinga njagala obuuze oba otunuulire kuba obaddewo ebbanga ddene tukuze ffenna nemwera tuli mu byobufuzi abakulembeze bameka asobola okwefiiriza ekikumi kye naga nguze bodaboda ngiwadde abalonzi nguze welding machine nziwadde abalonzi nguze ebyalaani mbiwadde abalonzi nkoze kino okulwa abalonzi kyova olaba nti olwaleero bwe navaayo bwe njagala ombuulire nti nali ku kyalo bwekiti ne baŋŋamba nti waliwo omukulembeze yatuwadde ekyalaani just ekyalaani $3 oba 45 oba 5 oŋŋambe twali nali wano nensanga omuntu mu constituency mukulembeze gundi yaweeredde omwana ku university n'agraduatinga kati obwo bwe buzibu bwe tulina abantu twagenda ne tulimba abantu olw'okuba abantu balaba bakooye omanyi buli gavumenti ne bwekola etya etuuka ekiseera n'ebantu ne bagikoowa kati bantu waba nga akooye abeera desperate okufuna change kati olina jjiramu ekyo ngenda kukola kino ngenda kukola kino just tell me ebintu byolaba biri viable nontondre mu service delivery naye n'okuleeta amateeka goyinza okugamba kati amateeka amalungi byokulonda tugamba because when you look at in Kenya nti waliwo independent electoral commission
era n'abagironda ne ba representative bonna babeerako ab'ebibiina byonna. What of here? Gwe kyogamba babakulembeze ekyo tebakiraba. Abali mu parliament tebakiraba. So you see we are having a problem nti abakulembeze tulemeddwa okutegeera eggwanga balikulaakulanya batya. Kubanga katikiza kankubulire gwe ne mwana ovuma Museveni nti mubi nnyo naye nga kutenda kyokola enkya ajja kuleeta emyoga anaafuna emyoga n'afuna omukisa n'afuna miliyoni ajja kuddukako ne wana ba opposition yajja kulowooza nti nkoze eki nfunye nti tutunuulira ebintu bimu tutunuulira nga opposition tutunuulira only political issues. Do we contribute socially, economically to our people? Tuina contribution, any contribution je tuteekako ku bulamu bwabwe. Oba tukipinga tugamba bugambi nti Museveni mubi. Only politics, but people they don't eat politics. Kituufu. N'olwensonga eyo as leaders bwogenda nolaba Bachandema wano bagondo Bachandema in Tanzania ne bwogenda wano nolaba e Kenya opposition they positively do something for their people. Kitali wano tewali wanga wano ulira nti government yerino bikola sife kati olina jja n'avuma government naga government mbi nnyo. I can't even work with you. You already in the moment you go into elections. No angula. Ulina kola na government. Omo inokola na government. Because tuve mu politics owechi na nfusi. Nolimba government, nolimba limati zisikola na government etumye sente tusobola kutula nabo. Na yenge ngoyite emabega nogenda notula ne government ne kwa billioni 4. Kitegeeza billioni 4 ezandize ne ziyamba bannakampala ne zidabiriza amalwaliro gozitutomu ate nga ziva mu government. Yes, nga ziva mu government. Ne bakwa emmotoka ya miliyoni 8 ziva mu government. Ne bakusasula ne basasula singa wano politician bamala ebbanga tebamusasudde olowooza ajaga nti nange nkolera bya bwerere. They got caught. Kizibu. Bwe batamusasula n'akuba enduulu tebampadde ssente zange. Bwe bamusasula tagamba ku bannayuganda nti bansasudde. Obwo that is hypocrisy. Bunafuusi. Simu gye tulina n'osanga omukulembeze bakulembeze bannene bagenda amugamba nti waayo omwala guno gutta abantu naga tunagukola Museveni afune credit. Can you imagine? Is that a leader? Immaturity mu kigambo ky'omukulembeze asaana okukulemberebwa naga nti omwala kino kyegamba it's a true story. Honorable Gundi omutero mukyaza Kawalya nakabugo kansala ali awo neddamba bagenda ew'omukungu omu bamugamba nti muganda omwaka guno tukole omwala gwe Nalukolongo guno naga ne muli basiru mukole omwala Museveni afune credit kati buli munabusaba mutya. So balino kirekawo ng'ekyekwaso n'olwensonga eyo enensi yaffe kituufu oba ndi mu bukulembeze oba siri ndi munnakampala mwenzaaliddwa mwenkulidde nkulira njagala kutwala manye kiki ddala Honorable Ibrahim Kasozi ekimuesowozaayo gamba nti omulundi guno kajje avuganye ku kyobwalo di meya. Ebiseera ebisinga otera okulaba ensobi ng'oli mu bukulembeze. Nali mu parliament yayo emyaka 5 naye kyanyamba saavaako ku street zaffe zino naye ng'ova mu parliament n'osanga baana baffe ku levels zonna naye ng'okwata mu nsawo yo n'ojjamu 2 n'ojjamu 5 n'ojjamu 10 n'ojjamu 2 n'obakola ki n'obawa. Kati ebintu ebyo n'otunuulira nga toliiyo n'osanga abaana ogana ono yekisubi
nga naye yeetaaga mugwe ate tulina nsobola gy'okola ki tosobola muyambamu naye ng'ate mulimu ebifo ebisobola okutuyamba okuliyetinga emirimu gy'abaganda baffe abo bino si lwali kuba byaliwo Ssebaggala the late ng'ali mu bukulembeze yagezaako okuyiyiza abavubuka bakoze eki era mu mumu bye yayiiya n'olwaliro waliwo abakyabitambulira kankuwa ekyokulabirako Ssebaggala bwe yatuuka mu bukulembeze yaleeta Escom kampuni yali eyola kasasiro wano abaana ne bafuna ssente ekyakola obubi nti project baagitunda nga bamaze okufunamu bamuganda bange bamubalaka munyagwa be bagihandolinganga olwaliro yavaamu nabugabo nabugabo apudi kati gwomanyi sente nabugabo zebefuna n'olwensonga eyo oteekwa okuba ng'oyiiya mu biseera bya Ssebaggala yafunanga abaana bwe bakolera mu biseera bya Ssebaana yateekawo program nti waalingawo what we call evening market nga ekibuga kirimu abagagga abaavu bonna nga bali mu Kampala muno nga baluma mufuna mpola alina kapita ya sente ntono okuva ku saa 12 11:12 nga batandika okuteekayo emaali yaabwe nga bakola paka saa 6:00. Question is ki ekyakijjawo olwero g'abatembeeyi etteeka likwa Kampala State Council okuwa layisinsi abatembeeyi era nga mu nsi endala we biri naye mu myaka 15 njagala ombuulire nti bawaayo abatembeeyi 2 layisinsi kitegeeza ekibuga baakirekera bagagga bokka nkuwulira kati obasuubira bagenda kugendawa we bagamba tubateeketeeke nti ate muva ku nguudo we bavaawo ne oganya obaligitimayizinga ate obagala temuvaawo bwe babakwata nga babatwala eruzira buli gwe bakwata bamuleetawa bamuleeta ku State Council awali ababagamba temuva ku nguudo ne bamuwa fayini ya $60,000 nga taziina ne bamutwala eruzira agenda okuva eruzira nga talina ne waatandikira. We need a situation, we need leadership egenda okutunuulira ebintu ebyo byonna abatembeeyi bwe bange etteeka lyabagamba mubawe layisinsi lwaki temubawa lwaki temubawa mutegeere nti ono akola era alina nekyateeka mu gavumenti oluva nga mugaa NTR teriiwo ntono n'olwensonga eyo byebintu byensuubira singa tuzze tusobola okuliyetinga emirimu tunulira abana ababodaboda oli agenda bagamba ababodaboda tubayambye tukoze kino tukoze kiri owa bodaboda omuyambye otya gwomanya ababodaboda abali emulago olwabe bajja navuga wano ne bamukwata n'ayita wali ne bamukwata tewali nteekateeka bwe bamukwata agenda okwega okusatu agenda omukwata ng'akuba ncungwa olukuba encungwa agwa mu mmotoka ng'amuwanika amagulu omuyambye otya tulira transportation abasajja bakatongole nga gavumenti emaze okwetundako ebyentambula kuba UTC emaze zitunda biki baatuulanga ate tebasoma na kusoma mwana wattu ne bagamba nedda guno omulimu gwaffe tulina oguteekawo ne batandika itoda tax park awo nga bakozesa abavubuka emitwalo 4 kati mbulirayo sekita emu ekozesa abavubuka emitwalo 4 simanyi kujjako nga twogera ku gavumenti ku mirimu gya gavumenti kati sekita ngeri ya private ng'ekozesa abavubuka emitwalo 4 oli n'avaayo nagati bawagira Museveni batukuba emiggo kakati eyo guno tugijjewo era n'agikuba n'agijjawo agirwana paka kuvaawo naye wagirwana wagijjawo what was your alternative abataxi mu Kampala tulinamu taxi eziwera $1,013 naye nga$1,013 zikola wrong route omutwalo gumu gwe gukola wano mu town service buli mwezi basasula $6,000 nga taxi buli mwezi ezo annually meka baba taxi obaddizaako ki
obakoledde kati babakolera nguudo ziriwa Kampala najjudde ebiki mukole kati ebinya it's quite a shaming nga Kasozi nze road mayor ningamba ngenda kwekalakasa mu nguudo kizirimu ebinnya ai ngate gwe road mayor nga nze road mayor if a vote of no confidence in myself kubanga etteeka ligamba bw'otunula local government rating act egamba wajja kubangawo fund eyo fund tekulinga kintu kirala kyonna ndowooza section ya 36 tekulinga kintu kirala kyonna kyejja okukolanga kwe kulaba nti tuddaabiriza enguudo tuddaabiriza obwalaala tuteeka amatala ku nguudo tuyoola kasasiro era negamba sente ezo zinaavangawa nti mu property rates mwe munaavanga sente ezo era tezikolenga mulimu mulala gwonna naye njagala nkubuuze emyaka 15 kyogamba government kyogamba KCCA etesolooza property rate solooza kitegeeza abantu ba Kampala badde batunule babadde abutakisinga ne babateerawo abasolooza kasasiro naye nga abasolooza kasasiro etteeka ligamba mu local government waste management and something ligamba section za 19 nti KCCA ejja kutuulanga egereke esente bwe nebanga efunye ba agency abakola ki abayoola kasasiro naye olwaleero nabugaba sente zize bano abankomukiri ne basolooza zaabwe kati ate nga ne bwe wandibadde olina okuyamba gavumenti okuyamba abantu nakyo tukikoze kyova olaba evening markets bazijjawo kuba amatala ku nguudo gaafa tusobola kukola kiro saawa emu obudde buba bukoze eki buzibye olw'ensonga eyo oba obuvunaanyizibwa babakulembeze okulaba nti tukola oba Kasozi tomwagala naye kyenkugamba kyensobola okukola kirungi eri eggwanga lyaffe kituufu kirungi eri eggwanga lyaffe kubanga mugamba kakati gwe Kasozi gavumenti meya yamuggyako obuyinza meya afuuka ceremonial that's a lie agoba obulimba meya wa mikolo bw'otunuulira etteeka lya Kampala Capital City Capital City Act okiraba nti bwawa meya obuyinza n'okujjako nga tumanyi bukozesa sure section 11 akatundu kagamba nti mayor the mayor one of the key functions of the road mayor is to initiate strategies and programs that can develop the city okuleeta okutema empenda okulaba nga oleeta engeri programs oba okuteekawo enkola ezisobola okulaba nga ziyitibwamu okukulaakulanya ekibiina okukulaakulanya ekibuga eyo yensonga ekola ki ate nemuwa wali nemuwa nti meya ajja okubanga chairman wa budget committee kitegeeza you can prioritize kino kyosuubira nti ekigenda okuyamba ki abantu bo oba ekitundu ebyo byenjogera bannaffe abatusooka baabikola sebaana gavumenti ya President Museveni ngebugaye talina sente ng'omwala gwe Nakivubo ogwo guyiwa mwenkuba bwetonya abaana ba Nakivubo Blue tebasoma aba Nakivubo Central tebasoma awo ku fire brigade toyita wana abagenda walinga wakatimba no basi z'Abaganda ku basi z'Abaganda awo walinga akatale k'akatimba awo nogenda kunabuga tusoba kuyita mazzi sebaana n'asala amagezi ne bagenda banoonya sente najja na constructing omwala gwe Nakivubo okumanya zaali nyingi ezafikawo ne constructing ring road ne constructing Mbogo road ne baddaabirizaako amaki amalwaliro kukulobinga Sebaggala gwe baali bagamba nti yasoma najja Sebaggala n'asanga Kasasiro ng'afuuse Kasasiro n'agenda e China n'aleeta ebimotoka bya Kasasiro yaleeta ne byali biyooza enguudo nga byoza enguudo ziwera soko biraba byali byoza naye buli ekifa tekiddawo
n'aleeta banne ba China abo ne bazimba Naguru Friends of China Hospital. Sebagala boga nti yasoma n'akwatagana ne ba technical staff ne baleeta program ya Matiko yezimba obutale. Abamu bagisanzeewo ng'eri continuing. Sebagala yagikola ki? Yagitandika. You have to appreciate such leaders. Kituufu. Goza tebali ba opposition. Bali. Golowooza wawulirako nti Sebaana yagenzeko wassale n'amuwa obuyambi. Kati kyogamba gwe wali osinga Sebaana okuba opposition. So bana batagala genda wabakulu abo boolika. So abatakolagana. We have to work together if we are to develop Kampala. Omanyi ebintu bibiri. Waliwo okukolera government. N'okukolagana ne government. Kituufu. Byanjawulo. Omuntu akolagana ne government yutodange eyo bw'eba erina obuzibu. Osobola okugamba nedda katutuule tubutereeze. Ebadde declaring nga sentence no ezidikire yalinze etya. Omuntu akolera government ekugamba kakati yutoda gikuba ogijjewo tuteekewo free line. N'ogikuba n'ogijjawo nga tolina plan. Nga tolina alternative. Bonna abali mu Itoda bafulwa omu n'abaana tumanyi ensi gye yabatwala. Newa bwe kikyotaddewo okulaba nga abavubuka obafunira ekyokukola. So honorable bwe tuba tunuulira ekibuga Kampala kuba ebizibu ebimu obyogeddeko era oli ayinza okugamba nti byebyo naye Bannayuganda ne Bannakampala wano bangi bakaabanye ekigambo ky'omujjuzo era bangi obawulira bagamba nti Kampala nze yantamako ki mujjuzo kasasiro nga bw'obyogedde byo weebiri Bannayuganda era byonna babimanyi. Bw'olina jamu w'emmotoka jamu wa bodaboda okutwaliza wamu ebyo byonna biri mu kibuga Kampala. So gwe olina strategy yonna ekyo tokinenyeza meya. Ekyo si kya meya. Ekyo ya government ya wakati. Nti abaplaningira ekibuga Kampala by then kanko ekyokulabirako olw'okuba abantu baali batono bakola sewage line eri emu eva Kibuye nejja toze ne kuma round ku sawa ya Queen yawo tewaliwo sewage line ndala for the last 30 years. Kyova olaba nti abazimbi ebizimbe tebalina ngeri gye bakonectinga ku sewage line ku main sewage line okutwala Kazambi enkuba bw'etonya bamusumulula busumuluzi. Kyovula Kampala tetukukolera atandikira mu Kampala buli kalwadde akajja katandikira mu Kampala. So that sewage line singa bakola depending on the magnitude of the people within Kampala now. Kati obukyafu biki nti Kampala buli bwokolagana buli ekibuga kiganyi kya government eganya okukola ki naye naffe tulina obajjukiza tulina okukola ki okubajjukiza kati ekyokulabirako kyenandisuubidde nti ba political leaders wano government yaleeta omugana and I want you to follow this up. Yaleeta omugana ng'agenda kukola mu Kasasiro awo agenda kuzimba ekkolero erirecycling Kasasiro w'ekiteezi tube nga tutandika okufuna mu Kasasiro buli ewa Kasasiro amufunamu ssente nga ne ssente zagenda okukozesa zize ng'agamba ekkolero kinatandika tutandika okufuna then government etandika okukola ki ne baleeta wano omusajja najja naye ababbi n'obuli bw'enguzi nakati baganya omuwa contract okutandika nga ne president yabaga nti mumuwe contract. Nsuubira kulw'obulungi bw'abantu Bannakampala ekyo bannabyabufuzi byonna kyebandibadde boogererako aba Kampala City Council ne bonna basirise kubanga bali omu mu abo abasaba ssente kisooka otuwe ssente tukuwe contract kintu kiro sooka oleete tukuwe n'oli abagamba mumpe mbawe. That is the information eri kati golowooza Kasasiro n'omumalawo oganya okumobilizinga transportation tulina parishes 99 mu Kampala yonna eyawamu oyina ebimotoka bya Kasasiro tebiwera na 40 biri around 28. How would you collect all that garbage?
nga ne bwe bawa kubanga kyolwaleero teryakulimba bonna companies zonna ezisonda kasasiro ezisoloza tezirina contract zonna teri erina contract zaggwako dda kubanga KCCA yatuula negaa tusooke tukwezese tulabe basobola okuyola kasasiro kati ne bawa kampuni nga kampuni ze bawadde tezirina capacity ne baga tuli revisitinga enkolagana eno oba agreement eno mu myaka 10 jaggwako dda bwe jaggwako KCCA tetuulanga ku revisitinga nti oba kiri kyakola oba tekyakola minisita n'agamba nedda n'abawandiikira ebbaluwa mugende mu maaso mukole nayo neggwako. As we talk now they don't have any legal acceptance ebakkiriza okusolooza ssente naye nga basolooza tebazitwala mu KCCA zaabwe kinoonyerezeeko n'olwensonga eyo twetaaga bannakampala abakulembeze abagenda kino ekibuga tusobola okitereeza nga tukitereeza ne ba stakeholders. Ngenda ne ngamba abantu nti Katumba Wamala is a live example olw'okuba yali akolagana ne ba stakeholders bwe bamuwa IGP yasanga police terina mmotoka gavumenti nemugamba tetulina ki motoka ne ba stakeholders bamugamba obubbi obumenyi bw'amateeka butususseeko police tugiraba n'atuula nabo n'abagaa tulina gavumenti erina ssente naye tusobola okwekola abasirikale tubalina naye tetulina ntambula ebatuusa ku patrollinga tikikola kinti buzibu kitusobola okwekwatakwata ne tugula emmotoka ne tukola n'azisola n'azifuna era criminality nekendeera kituufu ku mulembe gw'emmotoka zaalabika no jjo lyabalamu ku covid gavumenti sente zagiggwako ezirabirira abantu baayo poor planning ate nedda ku bantu nebasaba abantu ne basonda abantu ne baleeta emmere gavumenti negamba njikuwe kati njagala mmotoka ate nemmotoka zenjagala zina specification weight era nazo ne bazigiwa kitegeeza bw'okolagana obulungi ne ba stakeholders we can build this city into a modern city. Olinga agamba nti abaliko tebakolaganye n'aba stakeholders anti tekirabika olwayiro owulira nti ono yazimbye ku myala yaleeta mataba muki mu Kampala ne weebuuza buli azimba ku mwala oli yazimba omwala ne guzibikira n'aleeta amataba ng'ate buli plan bwefuluma abajja approving ejja ku KCCA bwejja ku KCCA komiti zonna zeyitako okutuulako ba councillors kaakati yajja atya okwaprovinga plan ye n'agenda azimba ku mwala ne gutuuka n'okukola ki kale tugeze mu Kampala omu azimbye ate bwayise ate waliwo ne supervision ate bwayise njagala otunuulire buli electoral cycle bwejja abantu abali mu bukulembeze batera nnyo okubaako omuntu gwe bagwira batandika omwekwasa nga balowoozesa abantu nti balumirirwa omuntu wa wansi naye ng'omuntu wa wansi gwe mbwirayo kintu kimu kyokka kyoyinza okuŋŋa kino baakikolera omuntu wa wansi. It's not about talking. So people should value you according to the services you are offering. Gwokimanyi nti mu Kampala ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala district yes tekirinayo ddwaliro kye bayita ddwaliro nga lyayo balina NSS centers. Chicho tegeeza Kampala do you know what you call hospital? Government tugamba mu Kampala authority authority as an authority tulina bu dispensary ng'oera obuli Adjumani obuliwa we need a city kuba kibuga kya ggwanga nga buli muntu atuuka mu city yeerabamu. Etteeka likugamba nti meeyo olina okulaba ng'okulyetinga parks paaka abantu mwe bawummulirako omuntu avudde eggulu avudde wa bw'atuuka mu Kampala alinda Kisubi tannakulaba wa waatuulako Centenary Park wa wakola nawe yasase private entity ate baagimenya nawo so weya omuntu wasobola okutuula n'akola ki
neyeraba nti mu Kampala ntuuse ensi zonna olova oba kambe Nairobi wano kubanga nayogera mu America there are some people who might not know why is country developed countries but let me talk about these countries near our neighbors Kenya, Tanzania. Oyina wootuula teri kibuga kitabaamu ba homeless oba abantu batalina we basula noddira toyi zonna eziri mu kibuga nga zakusasulira abo bagendewo noteekawo emu wano ku gundi wano ku Shore House waliwo emu waliwo eryawo ku Railways kati omuntu avudde mu taxi park yafunye transport yamuleeta atuuke mu taxi park alinde kisubi agenda wa nga talinaamu bwe bucaafu bwolaba obujjudde mu Kampala kati nze bwe nzija mu Kampala ebyo nja kubisootinga out kuba byaliwo mulembe gwa Sebaana ogwa tebasasulanga ebyo bwe tuba twagala private individuals okukola toyi zaabwe ezo zibeerewo nga bazikoze zimanyiddwa so se za KCCA abantu bonna Kampala obaddiza ati ne we bafuka ati kibaddizeeko we bafuka bagambe nti so I think ebitali byakola ki we can develop this city nga tuli wamu ne banna Kampala nga tukolagana n'abali mu buyinza kuba enkya nukuyinza okubeera mu buyinza ogasijja kukolagana na gavumenti eri mu buyinza crowd eri etya kubanga Kampala abantu ebiseera ebisinga tebatunuulira issues bo batunuulira ani abakyamudde nnyo sijja gamba nti Kampala naye ke kalulu ka Uganda okutwaliza wamu nti twava ku bigambo by'omulamwa nti omusajja azze na mulamwa ki gwe kino kitunuulidde otya okutwaliza wamu kubanga politics wo ayinza okuba ali issue based naye abantu baffe bo balinga abagenda n'okukyamuka okutwaliza wamu tuve ku mbeera abantu gye bagamba nti amuntu keera ku makya obugo gwakulwanyisa Museveni buzibe buke naye bwogamba balwanyisa Museveni buzibe buke balina akasente ke bafunayo eri basasulwa kuba kali akasente kali official kajja waliwo abafuna biliyoni 5 waliwo abafuna biliyoni 2 waliwo abafuna biliyoni 1 waliwo abafuna miliyoni 4 zo zikola ki zijja negwe bagakeera ku makyokole ki uvume olumbe kakati balina okwebeereramu era ng'enjogera bwe bagamba balina okwebeerera bategeere nti mu kibuga ensonga enkulu etubeeza mu bibuga kunoonya ssente gwe bw'omala ozifuna n'oziteeka mu nsawo genda owagire NUPIO genda owagire FDC genda owagire NRMO genda owagire DPO oba PFF naye nga mu nsawo omwana agenze ku ssomero ekyokulya tekibuze waka then do other things tulina okucreating embeera oba kasozi tomwagala naye asobola okucreating embeera ekusobozesa okufuna essente n'oziteeka mu nsawo muwa obukulembeze akola ekyo then bwefuna ssente genda owagire gwokola ki bw'oyagala President Museveni waliviira waggulu eyo ajja akuyambe waliwo n'abamaze emyaka 5 nga tebalina president afaanana atyo okujjako mulengerako TV naye road mayor akuli kumpi wogenda okuddukira nti njagala kuteeka wano ka container kange nsobole okubaako kyensolooza road mayor akuteereko omukono njagala genda kwembase njagala kunkola ki kundikomendinga road mayor akuteereko omukono basically these are things we need leaders abatuli okumpi abagenda otuyamba in our daily life so abantu abo bamatiza otya okudda ku issue based okuva lulika gwali muyaga era buli muna Uganda ayogera akalulu ke twavaamu okali ka muyaga ebyo byonna bakulimba ti gwali muyaga abantu abo bategeera kye babalonda ekyo kibayagala ekyo kibakola ki kibayagala naye question eri nti bakifunyemu ebyo bye baali babikisuubira okubeera nti bafunamu kibuuzo kati bwe bati bakifunyemu ke kaseera tebakyuseemuko mu ngeri y'okutunulira ebyobufuzi n'okutunulira abakulembeze be balonda
kiwulira Kampala gw'olimu ajjudde abasuubuzi abasuubuzi buli ssaawa tubalaba nga bavuddeyo boolesa obutali bumativu bwabwe naddala ku kigambo ky'emisolo ku kigambo ky'abalandlords okutwaliza wamu ababasasuza amasannyalaze abasasuza amazzi ababasasuza tooyi ebintu ebifaanana bwe bityo gwenga Honorable Kasozi singa bannayuganda bakwesiga embeera eyo ogenda gikwate mu 2018 Minister yaliwo by then yali Betty Kamya yaleeta omusolo gwa property rates na guli ku 4%. Era kansu neyisa bulungi omukulembeze agamba nti meya talina buyinza omunaabanaga nedda ogw'omukulembeze omusolo mutono 4% mbalimba balidde enguzi ku basuubuzi kakati mbateeke ku 6%. Era ne gugenda kitegeeza ki nti bannannyini bizimbe balina okwongeza rent. Kati gwe lwakwongeza rent omanya KCCA yayise etteeka erya property rent buli wogera mu ddwaliro ne bakwongeza ebisale ne byeyongera omanya property rate. Buli bwogenda mu kusomero school fees ne zeeyongera ate n'amasomero gasasula property rates. Kitegeeza ki nti olina okutunuulira abasuubuzi ku musolo. Omanyi lwaki ngenda ne ngamba abantu omanyi lwaki baganda baffe bakuba ebyeyo babagamba nti bakubi babyeyo bakomawo at the end of the financial year nti ensi ziri zibatunuulira okusinziira ku musolo gwe bawadde ti omusajja ono awadde omusolo bwe guti at the end of financial year ogenda okulaba ku akawunti bakuddizaako $5,000 kati oli bw'alaba $5,000 ng'alina wano omutu nakakazire kansooke developing ewaka nkomewo naye omusasuzi w'omusolo gwaffe wano afuna ki? Etteeka likugambye nti Lord Mayor omulimu gw'olina okukola omulala kwe kulipresentinga n'okusupportinga business community. Okulaba ng'obakiikirira n'okubasupportinga business community. Mu kukiikirira kwe kutya nti osobola okutuula ne gavumenti ya wakati n'ogamba nti abasuubuzi baffe omusolo gwe mubabinika munene nga Lord Mayor. Naye awatali kuwuliziganya ogenda bigamba ani ku street kulaba n'olw'ensonga eyo bannakampala opportunity oba omukisa guli gye muli okulaba nti mugukozesa nga mulonda omukulembeze asobola okuba nga atuula n'atunula ebintu ng'abitunuza mu ngeri y'ekisajja kikulu. Kyova olaba etteeka ngera ngamba abantu nti etteeka si bwe bwenkanya. Etteeka terigaba bwenkanya. Terisobola gaba bwenkanya. Ate kankubuulire gwe lwogamba nti nze rule of law kitegeeza olina b'ogenda okunyigiriza. Kuba bagamba etteeka liri blind. Kyova olaba ne bajjaaji babalekerayo ka discretion ne bagamba nti omuntu akoze omusango naye bwe gumusinga ajja kusibwa emyaka 10. Naye ne bakulekerayo jjaaji discretion gwe nga jjaaji ebintu obiraba otya. Naye okusinziira Kisubi yakoze omusango guno naye ono ye yamuliikiriza labika yakikoze mu busungu mu kifo ky'emyaka 10 kale kamubonereza musibeyo 2 oba asasule engassi. Etteeka likugamba nti omwana omuto tebamuteeka tagenda mu makolero tosobola musiba mayinza omwana omuto. Kati oli wakisalawo abakitirize nti mwana muto naye mu kifo ky'okumuteeka kalabba abatamuteeka kalabba kuba mwana muto. Naye ng'olowooza babakoze omusango ogw'okuttira abantu omuntu baba bafunye justice. Kati n'olw'ensonga eyo binetugamba rule of law tubyesibyeko. No, you must be able to assess the situation and use your thinking okulaba ng'otereza ebintu mu ngeri egasa bonna. Honorable Kasozi nkimanyi nti waliwo ayinza okubuusa nti lwaki Munnakampala yandikwesize, lwaki ddala Munnakampala
yandibadde alekawo abalala bonna n'agamba nti kantambule ne Honorable Kasozi Ibrahim. Ekisooka obuzibu tuli wano tetutunuulira tetukola background check nga tugenda kulaba tugenda okulonda tetutunuulira bantu baffe betugenda okuteeka bifo bazze batambula batya. Ekisooka sirina nsonga gye simanyi mu Kampala kubanga nzaaliddwa mu Kampala nkulidde mu Kampala sivangako mu Kampala. Ekyo kimu. Ekyokubiri baali balabyeko ku bukulembeze bwange kuba nali mpi wa Makindye naye mpi abeera nze natuukiriza ekyo ky'omupi wa ggwanga lyonna. Nagenda Leptong, nagenda Kamuli, nagenda Nakasongola, nga ngenda kulaba tuyambyeko tutya ku bannaffe bakuyita ku fundraising ne bakuyita wano ne bakuyita ku development of groups n'ogenda. Bantunuulire Makindye we nali. What did I do? I stretched my hand beyond the responsibilities of members of parliament. I was doing that okulabanga ffe tukoze tutya naffe okuyambako ku baana baffe okubanga bakola ki? Babeera bulungi. Buuza bano abaana abayera enguudo aba Seven Hills. Nga sirina mu parliament nabayambako okulanga bafuna contract eyo. Wadde bafuna katono naye n'abali mu buyinza tebasulaga nti abaana tubawe gloves kubanga bakwata mu bukyafu obuleetebwa empulaning embi okuba nti abantu tebalina we bagenda mu toyi zaabwereere mu Kampala ate nga tukimanyi tulina ba homeless mu kibuga. But even gloves they can't afford them. Wadde n'akasente ke babawa tekajja mu budde naye at least bakafuna. I did that. Ng'ate abakulembeze bonna baali babakuba. N'olw'ensonga eyo ebyange ebigambo mbeera na bitono era abantu abasinga Kasozi takola na mawulire akola bingi naye takola na mawulire. Kasozi workshop. I always do. Nagenda nenkyayirako ku Bishop Luwalira nga tana retiringa. Nentwala ensawo za sementi 2. Omukulembeze omu nankubira na lwaki tobitadde mawulire ne mugabo obitegedde otya? Lwaki tobitadde mawulire naye gwe obitegedde otya? That's the way I do my operations. Ekikulu nkola okwogera olaba nvaayo nenjogera omanya kikoze eki kituuse wala naye ekikulu kukola. Nze nkulidde mu Kampala ate ntambudde. You can't, let me tell you, abakulembeze bata business z'abantu nga bagenderedde. Mu Kampala tulina enguudo nga 2 oba 1 oluli Central Business Street. Oluva ku Room Street eno wali ku yali Bankless Bank ogenda paka eri na Mirembe Road Bakuli. You can't plan ng'olina sense. Olw'okutambuliramu obutambulizi kati. Ng'olina sense. Ddala erumirirwa abasuubuzi n'okola non-motorized route awo mu center awo. Omuntu apakira emotoka ku constitution ko yakwata millions 2 agende ng'azunga mafubo. Ng'alina ky'anoonya. Etteeka likugambye Kampala mulina omukola nga ye final destination y'abalambuzi ne bamusiga nsimbi. Ze zimu ku function za road mayor. Katoleta abagenyi obatambuze bavaawo tambule paka eri ng'obalaga no. Abo tebakyakola. Kitegeeza okolera abagagga ky'ovola abo botambula ku outskit abantu bamenya ebikomera byabwe ne bateekawo amaduuka gaabwe tebakyalaba mugaso gwa kujja mu kibuga. Ekyo nga we naatuuka mu bukulembeze ebyo nja bimenyawo. Luddewo lubeere nga emmotoka ziyitamu n'abamaduuka bakole. So Honorable Kasozi gw'omu kwabo ekirungi ogambye nti Makindye wagikolera. Neera mu kunoonyereza kwange nga nzija okusisinkana wano nayiseeko mu Makindye East era nga bangi bagamba ddala Honorable Ibrahim Kasozi alina kye yakola. Ate si ekyo kyokka n'abakulembeze bangi b'osobodde okuba ng'otambula nabo okutwaliza wamu nga muyambagana wano na wali. Bangi bagamba lwaki omusajja ono teyasigaddeyo mu Makindye East.
n'ayongera n'afuna ekisanja kino n'ayongera okutwala mu maaso Makindye East. Kyenjagala okakasa abantu ba Makindye East. Wabangi banyiivu bagamba omusajja oyo tubadde tumwagala wano. Abantu ba Makindye East balina okitegeera nti batunuulireko bammeeya bonna gye bava. N'obuguudo obutugenda mu Ttooyi baabutamakinga bulina kolansi. Bonna batunuulire gye bava. Ogenda ojja ng'owulira kati. N'obuguudo obugenda mu Ttooyi zeewa bulina kolansi. Batunuulire ne Makindye yaffe. Batunuulire bammeeya gye bava gye baasooka okuzimba obutale. Batunuulire n'ewaffe. Batunuulire ezo enguudo z'abaloodi meeya gye bava batunuulire ewaffe. Batunuulire obutale gye bagamba abantu batunuulire n'ewaffe. N'olw'ensonga luli mbadde ennyamba nzikikwata mu nsawo wano waliwo budget eyamba abantu baffe. Ate waliwo budget ekola. Lubaga yafuna ku loodi meeya n'ekituuka. Central yafunako ku loodi meeya n'ekyuka. Kawempe yafuna ku loodi meeya n'ekyuka. Makindye naye yafunako we yafunako era waliwo ebyakyuka Namuwongaawo yakyukamu. Kaakati njagala nzije bwe mba nasobola okukola nga ndi just member of parliament naye ng'ate ndi road mayor nze kola priorities. So n'olwensonga eyo abe Makindye East mweraliikirira era nja kusigala mbawa service. Naye ate ku luno service zijja kujja nga zizituwa. Njagala okijjukire nti wano twalinawo education fund ku KCCA mulembe gwa Ssebaana olwairo yalagawa. Njagizaawo naye bagamba omugabi teyeeseera njagaba naye n'abe Makindye bajja kufuna omutemo oguwerako baana baffe basome. N'olwensonga eyo saakola nsobi naye lwakuba obuzibu bwe tulina nti abantu batya enkyukakyuka ate nga kya mu buntu. N'olwensonga eyo njagala obbakakasa nti oba road mayor kuba era bannonda mwe munnonde nnyo Makindye yonna mufuuke road mayor mulabe ebyokukola bye tujja okukola. Ati mummanyi ebyange abe Makindye byogera bitono naye ku ground nkola. Ekituufu ekyo kyeyogera honorable naye tuli mu nkola ey'ebibiina ebyobufuzi ebingi. Mmanyi nakwanjudde nga soogedde ku kibiina gye tumaliririza eno sinnakyogerako. Omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti honorable Ibrahim Kasozi ajjira mu kibiina ki? Nze ndi wa FDC. Nyinza okuba ndi naawe nga wakyusa. You see, naddala wano mu Central tufunye obuzibu. Abantu tebalina how can I call ideology. Ekyo tebalina kye bakkiririzaamu. They only believe in one thing. Ngenze ntya mu bukulembeze n'ensigala nga nfuna ekyokulya. Nze believing my ideals za FDC. Era nkakasa nga bw'obeera n'amaka wateekwa okubaawo ebitagenda bulungi naye todduka waka. Bw'ogenda gy'oddukidde nayo omuliro ne gukwata enju mu kifo ky'okuguzikiza n'okuteekawo safety valves nti ezitakkiriza abakulembeze kuva ku ideals za kibiina lwaki mwakitandika n'odduka ne bw'ono ogenda ojja kufuna obuzibu era odduke. You've seen people abavudde mu bibiina ebyenjawulo ne bakola ebibiina ne badduka ne bagenda mu birala ne bagenda kino kijja every electoral cycle bakyusa ebibiina. Every electoral cycle kitegeeza they don't have the ideals they believe in. Their ideals is how to go into power and we enrich ourselves. Honorable FDC ekyaliwo kubanga oli ayinza okubuuza bw'ati bangi bagamba nti FDC omutandisi waayo yagivaamu era omutandisi waayo kati alina ekibiina ekirala FDC si bantu era we wagiyingirira ye yakirimu. FDC ate tebakulimba. Nze omu ku baatandika FDC nali nkyali muto.
anti chenga Richard Kanukiza get Syria, get history clear. Bwetwagitandikira Dr. Besigye yali South Africa. Netandika FDC. Yali akiikira reform agenda yali Delete Njuba. Chapa, General Muntu n'abalala. Era nteekawo ttiimu y'Abannayuganda abakulembeze baffe abaali bawera 36 ne balinnya ne bagenda South Africa ne bamatiza Dr. akomewo atukulembere. Kyetwasanyukira ne tukikola ki? Naye ekibiina ky'ebyobufuzi si bantu ideas balina n'ekyo kye balina kyekifuula ekibiina ky'ebyobufuzi. Si bantu. Otherwise you could go no collecting up bwosanze n'otandika ekibiina ky'ebyobufuzi. Naye ideas, programs emulina eri eggwanga lyaffe ziri kyekimu. Abakulembeze bantu bakola ensobi boononeka. Ate abakulembeze bantu buli omu atuuka ekiseera n'aba nga alina kye yeeyagaliza. Kati omuntu bw'avaawo n'agenda njagala ombuuze what is the basis eyatuleeta awamu, those ideals. So kyaliko we bali zikyuse ndaba nga zikyuse. Njagala ombuulire ku bamu abaava mu FDC oŋŋambye nti ono agambye ensonga eyanzijayo kyetwagamba tutandika mu constitution yeeno bagyamendinze ne bagikyusa. Bwe kiba tekiriiwo bino bya mu buntu abakulembeze bakola ensobi and leaders comes and go. N'olwensonga eyo ndi mu FDC kubanga ekyali ku ideals ezo zenzikiririzaamu nga kasozi. Okay. Yes, sir. Singa oba olidde obukulembeze n'ofuuka omuloodi, biki ebyo ddala oba kiki ekyo kyolaba kyewandiyagadde okutandikiramu? Kyensinga okwetaaga kye neegomba nga ntambudde mu nsi greenery. Otambula mu nsi n'otambula wiiki namba tokubye engatto. Nga tokubye engatto. Ni Rwanda wano tambula mu kibuga. Olugoye teruddugadde. Ng'olugoye teruddugadde. N'ekyo kiki? Kitegeeza environment, kusimba emiti. Obukulembeze bwawe bannakampala kimanyi kikyo kijja bakaluubiriza. There is no plan egy'okwapprovingibwa mu bukulembeze bwawe nga teriko provision ya muti. That one, ekyo kyo abalonzi mujja kunsonyiwa. Because it's good for our health. Ekyokubiri tujja kwatulakitinga ne ssente ez'environment nnyingi nazo ziyongere okuwa abantu baffe emirimu abalabirira ebyo. Ekyo kyo nkyegomba era ajja kukikola biidhinillah nga ntuuse eki. Okay. Kyoyagala okutandikira. We must have a green city with this good environment we have. Ng'osobola ogenda e Saudi n'ogenda wa eby'omusana mu Tizaba ng'olaba ebigoga. Ng'ate amazzi bafukirira bufukirizi naye ffe Katonda be yawa enkuba. Bali mu ddungu, ffe tuli mu mbeera ennungi. So that one, ekyo kyo nga priority mu buntu. Ekyo kyo kyagala, ekyo kya mu buntu. Okay. I want to see the green environment in the city. Bwe twali mu bukulembeze bw'abavubuka bwa district, olaba ekkololaawo wakunyumira ng'oyitawo emiti egiriwo. Ffe twagisimba nga tuli bavubuka. Awo KCCA. Twalina project twali bagiyitanga Global Tree, yali yaba Swede abatuyamba okutugulira ensigo. Ne tuzimba emiti ne tusimbe ebugoloobi wa Sebagala. Ka environment yako kali serene okatuukamu. Ako konna okwetolola kololo. Ku kisaawa awo ekkololo awo na. Egyo emiti ffe twagisimba. Nga tukyali bavubuka. Yes. So wetaaga okulaba ekibuga ekya green. Yes, green city. With this beautiful environment, part of Africa. We should have that. Kikyolekera Bannayuganda ne Bannakampala in particular. Ekisooka
njagala okusaba bannakampala tuli mu kaseera ak'obululu naye n'obulamu tubwagala twekuume obulamu bubeere bulungi nga tuli mu bululu. Ekyokubiri tulonde abakulembeze nga tubakozeeko profiling, tuba profilinze tutegedde ono oba abaddewo emyaka 15 kiki kyakoze. Ebigambo abantu twogera bingi, yes ayinza okuba yogedde ebigambo bingi naye abitransforminze into service delivery. Kati abo bakulembeze tulonde abakulembeze abagenda okuba progressive. Nga ku kifo ky'obwa Lord Mayor sirabayo mulala kubanga abasinga babatestingako. Waliwo agendaga ndi engineer nja ku kibuga kyetaaga ba engineer yaliko meya w'e Nakawa. Genda otunire Nakawa. 5 years mayor of the city, you the division, you go and look at Nakawa. Lina lyembuya mukasambu kembuya. Engamba, is this part of Kampala? Go there, see what is happening there. Okay. No ensonga eyo mulina omukulembeze asobola okulobinga ate tujja kukwatagana ne ba stakeholders bonna. Eggwanga si gwakunenya bunenya, ebyange bijja kugweranga ku mmeeza if azimbye bubi tukwate abagagga balina ebibiina byabwe kwagalana tubatikke ku nnyonyi tufuneyo 2 3 tugende nabo kusendeza KCCA tubagambe mukole oversight role mulabe abantu bazimba batya mu bibuga nga bino bwe baba bateekateeka this environment, can we put it home? Babe basinzo zimba mu kibuga ne tubateeketeeke bazimbe batya nabo bagende si kuzimba just kuzimba kizimbe oteekemu kubanga abantu bayingidde no. Kubanga olwairo bwogamba nti ogenda kuteekawo kuleeta basi z'amasanyalaze. I hear people say in this city of ours it was poorly planned, tosobola ziteekawo kati oyo aba akulimba. But despite then we can streamline our transportation nga tuli wamu ne ba stakeholders nga tuba tutte ne bakola benchmarking kuba be balina ssente ne bakomawo ne balaga bannaabwe nti no, we wish we would have put this in place. N'olwensonga eyo mbagamba bannakampala kasozi wendi tebagenda kuŋŋamba ti ate wano waafaananga bwe wati ekibuga mwenkulidde manyi owino bino byagamba amagagga gundi no abagagga batandikira mu owino awo bagagga bakoze ssente zaabwe ate gavumenti ewadde ssente waapi ewe bigambo wolokoso ze manyi abagagga bakirumira abatandikira eri wansi ku Channel Street nga be batunda bitono. Even Sudiri yatandikira awo ku Cairo Bank awali Cairo Bank awo we wali edduuka ali nga atunda bia atunda ki we yatandikira awo. It's because of having discipline in business. Katumwa gundi kataine edduuka dini yatandikira wali mu Katuba wali ku paka yali yawo mu Katuba yatandikira. People, they have made their money. Olugambo lw'oku street oyo government oyo akolera government oyo no go and look how they have. Yes, because oze mu kibuga 12 osanze omusajja utandika kwogera wolokoso tumanyi gye baava. We need those people to come. How do they manage to have discipline even their useful age to attain what they have attained? Yes, tuyite abavubuka abafuba no tuyite Sudiri abasomese tuyite Kirumira abasomese because you not say they are highly educated. No, but they are successful in business. How did they do that? Tubalete basomesa abantu ekisembayo abakulembeze baffe nammwe mwetunulemu nti nga ogyeko ssente zetufunye mu bukulembeze bonooba ovudde mu bukulembeze abantu bobadde okulemberwa bagenda kukumiisingako ki? Mukama Katonda abakuuma. Wewa atwaba omulungi nange saagala kusukkawo awo olunaku olwaleero. Ekirungi nti tutandika butandisi
osanga nate nafuna omukisa omulala okusisinkana honorable netwongera okwogeraganya ku bigenda mu maaso gamba agaze ekiseera ekirungi nawe nkwebaza byobale kwogerako eri eggwanga manyi tokwasika okwogera naye era mbikujeemu gamba agaze ekiseera ekirungi mubeere bulungi weraba Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.